Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusiza nnyo mwena gye musinzira okuwagira Media Choice Television, mwebale nnyo okugoberera nsonga zonna ze tukwatako. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita n'omulundi guno natuddeyo dda okubaweereza. Ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokutaano omwaka ogwa 2022, Retired General Yoweri Kaguta Museveni yagenda e Luweero eyo mu crusade yategekebwa muwala we ayitibwa Pastor Patience Lwabwogo, era ng'eno gye yayogerera ebigambo kwe tugenda okusinziira okubaweereza olunaku olwaleero. Jakana Sulaiman Nadduli twabimutuusaako nga munnaluweero era ayina bye yayogera. Mu tweet gye yakola ennaku z'omwezi nga 7 Meeya 2022 ssaawa 4:21 tweet eno yagamba nti I graced the light up Luweero for Jesus Mission Crusade organized by Pastor Patience Lwabwogo and the Covenant Nations Church. I thank my daughter Patience for bringing me here where I had put landmines for Bote people, but this time I have come in peace. Mu tweet eyokubiri Yoweri Kaguta Museveni era yanaku z'omwezi nga 7 ssaawa 4:27, let us start our relationship between the government and the people of Luweero afresh. We sent some leaders to you who did not help much, while you also elected leaders who were not helpful. But today we are starting afresh. Tweet eno yali egezaako okugumya abantu b'e Luweero nti nga bwe yategangayo landmine okusobola okulwanyisa abantu b'Obote, kati akomyewo mu mirembe era ayagala bakole endagaano empya batandike bupya. Bino ebyagwa matu g'omutabani w'olutabaalo ayina ebintu byatujjukiza kambasunuleko katono tusobole okuba nga tutandika. Njagala okumutegeeza nga His Excellency President nti ekigambo kyeyogedde mu bannaluweero yeeswazizza bweswaza n'okulaga okukakasa nti byakola tabitegeera. Mazima. Naye ki ekireeta Museveni okujja mu Luweero n'okugezaako okutegeeza abasigalidde nti endagaano njagala tugizze buki? Bujja. Actually sina kugizza wabula kutandika bupya. Emyaka gye nga bw'ogiraba endagaano empya ebeetutwalawa eyakola ya muhoozi mpulira wajja ne bali n'obasuula emyaka egyo nobadde totegeera emabega w'abakulembeze abasinga bonna bulogo bwe bubakulembedde siddiini singa yajja nga yali wa ddiini ate ebikolwa bye byali baddemu amakulu naye obulogo ani yali akulaba ekonomi bw'obulogo naga nti ekituufu byagenda okukola bitegeereka ekisudde Buganda kiki mpulira bakabaka kuyingira mu bulogo bonna bazze bavaako naye muvaako etanyuma bulogo nabwekityo na bino bwe bifaanagana mu bakulembeze baffe abaliyo ab'olwaleero ebitundu 99 ku Museveni oyo bwate bwafaanagana wa setaani wa kkono nnyo kale mu bino ebyakujja tuzongera eno wano yajja kuwooko tuwaaka weewo yagamba nti agenda kulambula Luweero ne bakola ekikungo ky'abantu okumuwerekera mbu agenda alambula enkambi lwaki yali anogayo ebikoola yali agenda kuvumula yajja kukola ebyo bwakalu kali akali kagenda kudda ku bamugadda muutazame ng'olutabaalo bw'ona oluma akijja kuba omaze otutabala Uganda ennamba yeetooloola wali bw'atyo nadda ewaka gwe mu kalulu kano ke wamulako yatambula ebitundu bimeka bitono nnyo webale nnyo lwaki teyabimalayo bamuga nti gwe bw'otabaala Luweero gye yali oba omaze otutabala ebitundu byonna obwo bwe bulogo bwe mbategeeza obwenkunadde bw'abanga muhoozi ajja kujja mu kuwamba n'obulogo naffe tugaye nti abalogo webali abagenda okujjanga Musa abagenda okumira ebyo toyinza kuba wa lubeerera nakwe kukatika ku bantu nga tewali mirimu. Njagala okubategeezaako nga situnatandika nti bw'oba oyagala okukola ku nteekateeka z'okutambula mu nsi yonna kampuni eri emu eteekateeka ebitambuliiso oba ebiwandiiko ebikuyamba okutambula muno nga mwe muli air ticket visas n'ebirala eyitibwa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel esangibwa ku Park Royal Building opposite na supermarket mu kibuga Kampala. Ab'e South Sudan mujja gisanga Crown Hotel opposite reception. Bakafulu nnyo mu kuteekateeka naddala ffe bannamu abagenda ku honeymoon awo bava mu kuteekerateekera wajoonaasula wajoonaacakalira saako n'ebbanga lyonna okutegeka okugenda n'okudda bakuzza. Ku local trips ku local scale wano mu Uganda bateekateeka entambula wonna waali agadde bakolagana ne kampuni z'ennyonyi okusobola okutambuza mu abagenda emitala w'amayanja nga bakuteekerateekera ebiwandiiko ate mu abaagala okukola mu Uganda nga muli South Sudan bakuteekerateekera work permit kyekimu nammwe abali e Uganda nga mwagala kukola South Sudan work permit zaayo bazikufunira.
si kampuni etwala bweru kubanoonyeza mirimu wabula kampuni eteekateekera abo abantu ebiwandiiko work permits, visas, air tickets ate nga babikuweera ku miwendo emirungi. Juba Royal Travel bakubire ku namba z'essimu obagenda ku Park Royal Building mu Kampala ojja kukolagana nabo bulungi. Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa jjajja w'abaana akowoola abantu mwenna abamenyeka amagumba ebinywa abaasooka nti mu kirowooze mukono yateekayo eddwaliro eriyunga Ssaako eryo eriddaabulula Ssaako n'okutereeza mwe mwenna abasobye mu binywa ne mu magumba. Mukubire ku namba z'amasimu ojja kuba weetegereza ensonga ye musawo yekka omuyunzi w'amagumba nga yateekawo ne kiriniki eyeetongodde ku mwenna abalina ensonga eyo. Musobole okugenda mbukono mu kirowooza nga muyitira ku Bishop Stage bonaabuuze wa Ssaabakabona ojja kubanga olabawo. Kantandike ne Jakana Sulaiman Nadduli wano omulwadde tusooke tutegeere ku nsonga z'eruweero. Njagala olunaku olwaliro okubuuza His Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagenze awo emabega n'agamba nti olumanyi oli munnaluweero yennyini oli aga nti yabadde ali eyo nga omusumba ate nga mwana we Patience Lwabwogo yadde agenze eyo ndozanga muwala we alinayo crusade n'amwebaza okumuleeta n'amugamba nti no thanks I thank my daughter Patience for bringing me here where I had to put landmines for Bote people but this time I have come in peace. Yebaziza nnyo muwala we nti yamuziza mu kifo ye gye yateganga landmine ewammwe eruweero ng'azitega baki bantu b'Obote. Kakati bwe yamaliriza n'agamba let us start our relationship between the government and the people of Luweero afresh. We sent some leaders to you who didn't help much, while we all selected leaders who were not helpful. But today we are starting afresh. President Museveni yagambye abantu b'e Luweero ennaku z'omwezi nga 7 May omwaka gwa 2022 nti ayagala mutandike okukolagana naye bupya. Ayagala mutandike bupya nti yabasindikira abakulembeze abatalina kye baayamba kiri awo. Ate nga nammwe abantu b'e Luweero mwamusindikira abakulembeze abataalina nnyo muganyulo naye olwaleero olwo nga 7 ayagala muddemu mutandike bupya. Ebigambo byekuletedde ebyo byavudde mu gwe twaligambye ye Fountain of Honor ti mu abantu b'e Luweero abakulembeze mwe muli ne kitaawo abadde mukulembeze mu Luweero tembamugasa nnyo kiri awo. Ayagala yeegendereyo batandike bupya. Ensonga eyo kwe njagala okutandikira olunaku olwaleero mpulire gwe nga munnaluweero ensonga wagitegedde oba wagiwuliddemu biki? Nja kusooka okwebaza kamwa koogera tekitegeeza nze nja kutegeeza ebigambo byo nga ggwe Ssekamwa owookubiri mu programs zino zetukola nti osettinga emiramwa nga gisobola okuyamba ate abasigalidde okuwa ku references kwe batategera na biki byaliwo. Si mu butegevu obusembe wabula nti ekintu newankubadde oli amanyi kitono nga kyali kituufu kiba kituufu. Nabwo kityo mu kutegeera kwange okutono okutali kwanze ensinga ngera ebbanga lyonna bagamba nti sinza asembayo mu kuwa ebirowoozo byange mazima. Naye His Excellency the President okuvaamu statement eyo ng'atuuse Luweero gye yalwanira kiba kimaze omukakasaako nti mwerabize kabisa yeye. Secondly nti mukudaaze nnyo ekisembayo ku kyo nti obutakyuka bwe newankubadde ajjidde mu ddiba ddala emugongo gwe waliyo kyayagala okuyisaawo ekitali ekyo. Bwakulembesa ekigambo ekigamba nti ekifo kyazzeemu mu biseera 2 muwala wamwebaza okukimuleetamu nga kyalibadde kiteekebwamu bbomu ku Lwobote olwaliro akomyewo in peace okusobola okuba nti ali mu kitundu ekyo ate era najja okusaba bannaluweero okukakasa nti batandika afresh oba okuzza obujja. Museveni si mukakafu mu kuba nti mazima ddala ebigambo bwe byesigika mazima. Lwaki nti oba onoonya bannanfuusa bakulembera yakulembedde.
Ekisooka ku kyo kye nsobola okuwaako ekyokulabirako nga sinnaba kugenda wala nti omwaka gwa 2011 oluvannyuma lw'Oweekitiibwa General Sejjusa okwawukagana ne Museveni era n'asalawo okujja okwesimba ku pulezidenti n'alaga nti amaze okumwabulira kyessaamanya nti yali ddikooyo okuva mu ye okusobola okujja mu bantu nti yeesimbe kubanga emitego gyabwe mizibu gya kutegeera. Naye katutwale ekiri kungulu nti yali amaze okumwabulira n'ajja ebweru gye tuli. Museveni kyamukaka kinene nnyo nga bwe yazze mu luweero ate era n'asituka n'akomawo eruweero mu balwanyi bwe n'abayita. Nkakasa nti abali mu operation Wesecreation okuva ku ddaali obwa captain okudda wansi y'ensonga lwaki wabala mu operation Wesecreation ng'agambye tuteekemu ab'amagye. Emugongo gwe kyaliyo ku nsonga eyo yali amaze okutya nti Sejjusa mu lutalo gye baali ye yali owa intelligence nga buli mwana yenna yayingira nga wa intelligence alina obuwulize n'amatungo agassa wa Sejjusa. Kwe kusalawo okuyita kwabo be yali yasuula obwedda n'abongera kulanka abamu n'abasitula ku bitiibwa n'abawa n'ebifo mu operation Wesecreation basobole okukola. Ekyali kimutiisiza kyali kintu eki kya Sejjusa kuba nti ayinza okuyita intelligence eyo n'addamu okugiruka okugezaako okumuyiwa wansi. Kubanga newankubadde Museveni aba akutumye obwesige bwe tebukuweerwa 100 ku 100 ate akugattako omulala newankubadde guyinza okuba nga gwali muzannyo ku ludda olumu naye ate yali alina okukola ekintu ekyo kubanga backup gyali. Nabwe kityo okujjako oluweero n'agamba nti azze akola obujja buto ate abamu n'aligambye nti si naki Bayibuli kyegamba nti ekikomi bwe kyatuula watukuvu ensi yatabanguka. Ekyennyalo ekirituula watukuvu ye Museveni yatuula watukuvu. Bwe bukeera enkya n'ojja n'ovaamu statements ezo ku bannaluweero n'emirimu gye baakola akaseerako n'ojja n'omala nga omantuuse bumantuse n'ova gy'ovudde gy'obyejjagalira awo oba okoze ensobi nnene. Okuba kuyita kumonkinga kudalira buki kudalira bukudaazi. Nabwe kityo ye okusituka okujja eriweero si eyalibadde ensonga enkulu. Mu bye tutwala ye si kudda gamba nti tuzze obujja nga atunulidde luweero yokka. Eggwanga terizitowa luweero yokka. Ate era bwe twali tulwana twagamba nti bwe tunaamala okuwangula twetaaga bannaluweero bakuzibwe twagamba eggwanga eryawaki eryawamu. The principles ze twateekawo 10 ezaite zisosola district kina jurisdiction ki ebbanga lyomala nti wali mu Uganda muno. Nabwe kityo bw'abayogera ku district ya Luweero kyensooka okutwala kiri ekintu eki nti yali mu jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda yali badde atunuulira ndagano ze twakkaanya naye nga tatunuulidde kifo n'atunula Buganda entayale n'atunuulira Ankole entayale n'atunuulira Western ne Madi Langona Acholi Eastern Kigezi Toolo nga bwe bijja byezimba kubanga obukulembeze buba butwalira ekintu ekyo kyonna nga kiri mu ngalo ze. Kale nga Fountain obufona mbwerabize bwe njagala kumujjukiza ebintu bino nti mukama wange bwe twali mu nsiko twakkaanyulwa okusinziira ku nsonga zonna ezali zingiza abantu mu magye. Era bwe wali okoola owaga nti ekikwatagana ku magye gano ne gempita sizze wano kuyita bannaddiini eddiini yo gisibe kuki ku mpagi wano sinnaba kuyita muntu yenna nga mpise mawanga mpise abo bonna bagwa mu kiti ky'eggwanga Uganda eryawamu. Kale eggwanga liteeke ku bbali tuzze kulwanirira ggwanga lyaffe eryawamu. Kabirayo gye ŋŋamba nabwe ekyo n'agamba ekirala ki ebibiina by'ebyobufuzi mu bisibe kuki kubanga yajja wa UPM ate byasingana mwalimu aba DP mwalimu abakabaka yekka mwalimu aba CP Conservative Party mwalimu n'abasigalidde nga kintabule n'obubiina bino obwali awo bwali maze okuteekebwateekebwa olw'ebyobufuzi oluvannyuma lw'1962 okufuna obwetwaze. Nabwe kityo buli muntu yajja n'ebigendererwa bye bye tuzze nga tumenya mu kumwegattako kuli naye endagaano ze baakola mu kutuuka okwegatta oli okumwerabiza ekibiina kye omwerabize kabira ye omwerabize eddiini ye ku lw'eggwanga eryawamu eritugatta twasunuulira ennyingo eno tugaa nti we shall redress all the errors committed by the past regime y'ennyingo namba 7 mu nsonga 10 ze twassaawo. N'enkolagana wakati n'abamawanga abali eri toyinza gissaawo mu nnyingo eri nga ate tosunuulidde ennyingo ya wano mu ntandikwa yaayo eggwanga ly'enkolagana nga bweteekeddwa okukola ki okubeera. Nabwe kityo okumujjukizaamu ategeere nti eggwanga lya njawulo n'entegera ey'obwannamunigina ey'obwa pulezidenti na biki ebiteekeddwa okukolebwa mu ggwanga nga totunuulidde interest zaakugoba gweyagala. Kale mu kyo njagala okumutegeeza nga His Excellency President nti ekigambo kyeyogedde mu bannaluweero
yeeswazizza bweswaza n'okulaga okukakasa nti byakola tabitegeera. Mazima. Naye ki ekireeta Museveni okujja mu luweero n'okugezaako okutegeeza abasigalidde nti endagaano njagala tugizze buki? Bujja. Actually sina kugizza wabula kutandika bupya. Emyaka gye nga bw'ogiraba endagaano empya ebeetutwalawa eyakola ya muhoozi mpulira wajja ne bali n'obasuula emyaka egyo nobadde totegeera abadde akijjukira gw'oli owuddeko pulezidenti nti yalaluse nti ate okugwa akazoole ebyo abadde aliriddawa mpulira nabwekityo bino byaliko ali mu kunoonyeza mutabani we Kalu in this guys wajja yayitanga ajja okufuna obwetwaze naye ekyo kibalire mu element says okujjayo mulimu obulogo ekyokubiri ku kyo mulimu okukwata abantu okutunulira n'okubaaza bakyayinza okujja gy'oli nga nze mbakoowodde naye gwe kitunuulire mu by elections zonna ezize zikolebwa ezisinga zonna opposition yebadde ezitwala kati neno tujja gitwala nga by election ku side ye azze ku checkinga mwala beera anyenyeemu kale mu ekyo bannaluweero okuba nti maama onkingiddwa ng'oggyeko ebigenzigenze bijja beyemba mukama waffe ale woligwa we tuligwa ensonga zo enale mu baso muliro gwongeze abo bajega njagala mudde mutune ku nsonga 10 ezo zatandikwa mu nsiko Museveni okuzza obujja nga zo kitugamba mu luweero atandikira kweriwa ku nsonga ezo 10 kubanga eyo gye zaasibuka bw'abajja agamba nti tutandike buto nga zituzijjawo obanga tutandika n'ezo ze twaliko zinza okuba tezakutte bulungi teyazifukirira bulungi yajja eruweero eyo namulaba afukiriza obucupa namulaba nga yenkulaakulana gyaleese y'akacupa engeri gy'okupreservingamu amazzi nga teweegaggasiza y'ensonga gye yaleeta kati mu mbeera ey'okubiri naye nkiraba nga Museveni ajja ewammwe eyo mazima aleete endowooza endagaano empya mugitunulemu Bayibuli ekugambye mukulu wange muto wange kuba nze nkusingako nti endagaano yonna kasita emala okukusibwako emikono kavuna giteekebwako ne gikakasibwa ne bwe mala emyaka 10 ebyo bitabo bya Pawulo yatugamba nti endagaano eyo esigala nnamu nabwekyo toyinza kubuuka ku ndagaano yakulembera gwe n'ontegeeza nti ozze tuddemu bujja kuki kwebyo byasoba oba ontegeera bulungi nga tatuwadde na alipoota tagituwadde nti bane nnemereddwa wano okusinza ku bye nabasuubiza cyane banga nze ndimuze musobya gwomala gaveri nokutunulira ensingo linga ngaasatuukira mu makaago eno si makaago eryo ggwanga bantu nabwekityo mu ebyo byaliko ebyokupalapalanya muhoozi mutandika nti omunoonyeza Kalunga nsinzidde no nze mbage mulinde mu element yes bisinde bitawaanya bya bulogo n'okujja okubategeeza ngaalinga ngaayagala tutandikidde wano n'endagaano empya mwekwata bwongo obwo nti waliwo ekiyinza okukolebwa tewaliwo neeki ekyo kimulemu emyaka 40 kyayinza okukutegeeza nti asobola okukola awo obulogo ate bulabikira butya mu kkanisa ya muwala we kubanga kyatandikidde yeruweeru nga bazze kuba ttendo ly'ekirokole omyaka gy'olimu okuze mpulira nze nkusingako eki kankuyambeko ku ekyo kitegeere mpulira bw'otunuulira gwe bayita Falaawo mu bulogo mu bukulembeze Katonda yamussawo n'okulaga ekitiibwa ky'abakulembeze nti bonna abasinga bwe bati wasoma nnyo Katonda kumutegeera abasinga bonna bayimiriddewo ku malogo gye batudde naye yasindika Musa n'amutegeeza nti omuggo guno gwe nkuwadde gwe byonna mu biki mu byonna ogenda kulwanyisa Falaawo okuddayo okuba nti amutuusa ku mmaze paka lw'olimuwangula Falaawo yayita abalogo be ebuvanjuba ebugwanjuba ebukiikako n'ebukiikaddyo n'ategeka omukolo n'ategeeza nti nze kulaga amaanyi gange gabo Falaawo nti tewali ayinza kunzegyawo bantegeeza nti Musa alina amaanyi nga yakulira mu nju yange njagala lwalira ajje mulage nti talina kyakola naye Katonda we gwayogerako Musa agenda osituka n'okuwulira kw'amawulire aga nti omukolo gonzikiriza nja kubeerako olubiri bwe baaluyingiramu yategeezebwa nti gwe Falaawo abalogo be n'abalagira nti omu mulageeko oyo ki kye tulinawo ne basindika emisoto emiyitirivu Katonda n'ategeeza Musa nti gwo naye gukubaawo ogwali omuggo gwafuuka ki musota ne gumira biki ebya Falaawo ekyo kye si kye tujja okutunuulira naye nkutegeeza ki nti emabega w'abakulembeze abasinga bonna bulogo bwe bubakulembedde si ddiini singa yajja nga yali wa ddiini ate ebikolwa bye byali baddemu amakulu naye obulogo ani yali akulabeko nti obulogo naga nti ekituufu byagenda okukola bitegereke kisudde Buganda kiki mpulira bakabaka kuyingira mu bulogo bonna bazze bavaako naye muvaako etanyuma bulogo
Buganda terina muddogo gwa kuloga gundi nti mugire bwoti nedda. Apana olubereberye ate tebalutegeera. Buganda teroga. Mu maanyi gonna agawera mu bereberye temuli mu kuloga, temwali mu kikolo kya kuloga. Abo basamize ne Buganda myojjaajo babalwanyisa kyobula nti yo teyiwa musaayi. Nabwekityo na bino bwe bifaanagana mu bakulembeze baffe abaliyo ab'olwaleero. Ebitundu 9 ku Museveni oyo bwate bwafaanagana wa setaani wa kkono nnyo. Kale mu bino ebyakujja tuzongere eno wano yajja kuwoko tuwaaka weewo yagamba nti agenda kulambula luweero ne bakola ekikungo ky'abantu okumuwerekera mbu agenda alambula enkambi. Lwaki yali anogayo ebikoola? Yali agenda kuvumula? Simanyi. Ayanukula kanga kukuze. Museveni musawo. Mazima kyesijjukirako w'amagye ize general simujjukirako kya busawo. Kwebale nnyo. Mpulira. Yajja kukola ebyo bwakaluka lya kali kagenda kudda kuba mugadda mutazame ng'olutabaalo. Bw'ona oluma kijja kuba mazo tabala Uganda ennamba. Yeetoloola wali bw'atyo nadde ewaka. Gwe mukaluka ne kwamulako yatambula ebitundu bimeka. Bitono nnyo. Kwebale nnyo lwaki teyabimalayo. Bamuga nti gwe bw'otabala luweero gye yali oba maze otabala ebitundu byonna. Obwo bwe bulogo bwe mbategeeza obwenkunadde. Bw'abanga muhooza ajja kujja mu kuwamba n'obulogo. Naffe tugaye nti abalogo we bali abagenda okujjanga Musa abagenda okumira ebyo. Toyinza kuba walubeerera nakwe kukatika ku bantu nga tewali mirimu. Naye oyo alijjemu omukono gwa Katonda yuli agamba nti ekiva eri Katonda ekibulwa amaki? Amaanyi. Kale bino bibadde bya tumonkenga. Mbw akomyewo luweero n'okudda mu kwenkolagana. Njagala okujjukiza nti enkolagana ziwasooka okukola zaali za wakati wona Buganda. Naye tuyawukanye na muzungu ku ndagaano ze twakola naye omusanvu. Naye yatwegaana lwatu yatulekanga amaze tusibaga gitateekeddwa kubeera. N'ebyo bye twakkanya mu ndagaano yabirekanga tamaze kubituukiriza. Naawe bwe wajja twakwegattako mu negatta yemu twalowooza nti ozze ng'omuzungu ali advanced omuddugavu. Twagenda okukulaba nga tweyawukanidde ddala na muzungu oli eyalimu ekitimatima ekitategeereka kubanga bwe muba mubalibwa muli bagwira mu ggwanga lino. Nabwekityo okutunuulira ku nsonga ze twasooka mu ndagaano zaffe ebya Buganda bye twakkaanyako okudda mu nnyingo gye wasibaga twakoma ku mutwe omukulu gwa Kabaka kudda ebisigalidde wabiremera nga by'Abannalwanda by'Abaganda. Simanyi. Bwe bw'oba obyetegereza mu Bannayuganda abaliwo waliwo we baabisasulira nti tukaayana naye ng'ebintu ebyo twabitunda. Kale mu ekyo oli okukulimba mbu yazze luweero ate enkolagana empya egenda kuddamu etunuulirwe. Totunuulira luweero gwe nga Munnayuganda, tunuulira eggwanga eryawamu kiki ky'olabyemu. Mpulira. Okusinziira Jakana ku Museveni statement ze ateekamu ekigambo nti abakulembeze byabasindikira tebaamugasa. We sent some leaders to you who didn't help much while you also elected leaders who were not helpful. Ekyo kyakubuzaabuza komaawo tokyongerako na birala. Mpulira. Njagala okubuuza obuyinza Museveni ate abusaba ba wansi waggulu ku kigambo kya Fountain of Honor. Buvaawa nga buddawo. Wansomeseza gy'oli abalamu nti ya centralizing obuyinza nga buva mu ye mwennyini. Kaakati kyagenda kwekwasaani. Ne bw'oba ozze ng'oli wa opposition, local government ekuuma ssente kubanga oli wa opposition. Budget zikolebwa. Zisigala ze zitya? Zezimu. Ekyo kibako emuweereza so si ggwe. Gwe bw'ogamba nti ekyo kyoliko obeera mu intention y'okubasuula ng'olaba. Nazima. Gwe bw'ogamba nti abeeruweero mwalonda nga mulese opposition njereere. Lwaki gwe tositukiramu kwebuuza nti abaffe baaki bajja batusensera kiki? Omukulembeze omutuufu bw'abeera bw'ati kubanga buli mukulembeze alina akasumuluzo ke akaggula emitima gy'abantu be naye akasumuluzo ako oli abuuza kikyeresa ekintu ekyo ekkufulu eyo nti kino tukisumulawo tutya ye mukulembeze ategeera abantu. Naye byonna abikoze sinnalabamu kyamagezi kyonna kyatunuulidde okuggyako obunnanfuusi. Kati bw'ontegeeza nti yagamba nti twalonda abakulembeze ababi ye mu kisanja kye eky'emyaka 40 atulage kye yeenyumirizaamu ye nga ye mu luweero mu ggwanga ate luweero ggwanga luweero ggwanga azaabisoma bulijjo ti security Piero kanga website twali tukola mu security obo ozoogerako abakuuma amataka ge babba baki basirikale abo be Kenya bawano mu Uganda kakale te security gyogerako nga yajja tutegeeze etteeka likuuma muntu na properties ze ate amuwa amagye abaakolayo kije babba. Mpulira. Ye security be bakulembera ogenda okuba ebibaati ku mataka amabbi nga ate Bannalwanda Baganda be abasinga obungi ababba amataka no baki. Mpulira.
kale mu ekyo ekyokutegeeza mbu ate kati mwalonda bubi mu be twalonda obubi naawe oba muoli emyaka 40 mbe twaweereza tusaavinga obubi ye yakulembedde okuba omubi kuva ku ebyasima yagamba mwaweereza abakulembeze ababi nga bebakutwala gwe obatwala yalina okubatwala palamenti we abasingamu ababaka be baliwa obungi BNRM lwaki ebiteeso ebituufu tebiyita mpulira kiyinza okuba nga abeeruweero beyateekayo tebaleese ebirowoozo birungi mujjukiza gye yalwanira nga luweero evaamu ababaka bameka batono nnyo balubatu gamba 4 naye nze kyendowooleza ddala nti omuntu bw'obanga gye walwanira n'otuuka okujjukirayo nti koddeyo oyiteyo nogeyo ebikoola oba wajjukirayo bulungi nnyo n'embeera gyayo oba obadde ogimanyi kuba pulezidenti tagenda wantu gy'atamanyi bwe wafaanana mazima ddala so kiyinza okuba kyabadde kyakwekwasa newankubadde mbadde njagala okukivemu mu abeeruweero mutubuulire either mwe musindika abakulembeze ababi naye kambuuze nga nsembayo ku nsonga eno Museveni munakkaanya naye ku ndagaano empya gy'aleeta endagaano gwe guba kyojoge ayinza okuba yeekubye mu mutima endagaano eyiye gyaleese ya biwandiiko mimwa nze gambye ensonga 10 ezasinzira jaze asooka atubulire ekimusiikudde ku zo ze atunyonyola alemereddwa wanaffe tukakase nti ddala bwazze otugamba na kino kidala kituufu ffe nga tetunnavaamu byaffe lwaki ate obisooka mu nze mmanye ntya nti engeri togenda kukola kyekimu nga kyewakola bakitaffe abaalwana bwemala otutegeera ki kye baali baagala ate n'okolamu kirala bwe yasindika odoki wano okukola lipooti bwe yavaayo yakolamu biki federo gye twasaba gye yatuwa wagamba yasindika sempeebwa addemu akole review era kimu kyennyini kye baddamu kaakati wano okujja kwe ng'ayogera ku byakwetonda birabikirwe mu bikolwa bayibuli kyega nti mulabire nga ku bikolwa byabwe so si kwogera buki bwogezi komyewo waneeno ebyo by'omu abyogera mu by'obufuzi nange bukeera enkya nenyimirirawo naye nti yabaye taata nkomyewo waka ensi ennemye ng'okomyewo mu maka ge kitegeeza nti bakuzaale buto mazima ensonga gy'oyogedde ngitegedde bulungi yes nkakasa bwe nayitako mu luweero eyo abatono be nalaba abatali presentinga bangi bwe wayogeranga ekigambo Museveni nga bakutunulira enkaliriza ati abamu nga beesoozanga bafuluma ne bwe natuulako mu karesiturant akamu ndi ekyemisana eyali akasavi nga bwe yaleeta akagunde mbuuza naye nga wotutuuza waliwo enfuufu ko ye nti mwaba olubuto engeri gye nnyina olubuto olunene bye mwatwagalize nempulira ddala nga kyatuukira ddala ku muntu wa wansi nti okubonyaabonyezebwa abantu bwerweru kwalibanga kwakagenderere kale nekimbeera nga ensonga eyo ngitegedde Jakana Sulaiman Nadduli tusanze mu bulwadde era nyongera okujjukiza abantu nti okyajjanjabibwa newankubadde obulwadde bw'ojjanjabibwa si bwa mutwe waliwo abagamba lwaki oteeka omulwadde mu kamera tebamujjanjaba mutwe omutwe gwasigalawo n'ebirowoozo bye byenkima ebigambo era mulindako bimulaba obudde butandise okuziba mulindako n'asooka afuna amaanyi agatuula naye tubasaba mutudduukirire twongere okutereeza obulamu bwe ate tukyamufunamu bingi nnyo